Eggwanga lya Iceland lyava ne lidduukira eggwanga lya Uganda n'obuwumbi bw'ensimbi 2.5 okuzimbira abasuubuzi ku mwalo gw'Ekiyindi akatale ak'omulembe okulaba nga bava mu mbeera yaako mwe bakolera embi omuli okuba akacaafu obufunda n'ebirala nga akatale kano kalina okumalirizibwa omwaka oguwedde. Twagala tuzimba akatale tulaba akatale nga konna abantu bonna bave ku nguudo bonna badde mu katale. Abasuubuzi okuli abamukere n'abalala bino byabagwa mu matu ne basambira waggulu ng'ejjanzi kyokka okuva ensimbi zino bwe zaatonya ku akawunta mpawo na kimu kyali kikoleddwa nga kino kitegeeza nti eggwanga lya Iceland lyandijja ensimbi ku akawunta eno. Tusanyukira okutuzimbira akatale akapya. Naye twebuuza batugoba batuzaawa. Ne chairman 5 tusala amagezi abantu baffe tugenda okukola ki wetugenda okubatwala. Ddala omuntu nga yazze wano olunaku olwokutaano lwe tubeera n'akatale ak'omubuulo olabira ddala embeera nti nzibu ddala. Kino kyawaliriza abasuubuzi okuteeka ku nninga abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu Meeya Fred Kaggwa ne banne okubabuulira wa we batuuse n'enteekateeka eno. Twagala batugambe nti nakatale bagenda kazimba. Bannange mulete sente bwe ziti omuntu bakuweeko wano bwe wati wogenda okuzimba olwedde tusasula era tukimanyi tugenda kusasula. Tawunikira aka n'abakugu abalala abatusingako bajje balondole emirimu gya gavumenti engeri gikolebwamu. Minisita Dianah Mutasingwa ate nga ye mubaka omukyalo w'ekitundu kino mu Paalamenti kyamwaliriza okutuuza olukiiko bunnambiro ku kitebe kya disitulikiti y'e Buyukwe obutakkiriziddwamu bannamawulire era bino bye byavuddeyo. Honorable Minister Mutasingwa Dianah yazze ne resolution gye yatusabye ffenna tuyimirireko ya kuzimba katale ka Kiyindi. Ekirala ku Santalo bbali ab'Emmengo baatutegeezezza nti tebagabangako ku ttaka kuli wase kinnoomu. Wabadde walimu ebizibu ebitabeereka ebibadde bitutawaanya batusazeewo nti akatale bakatandikeko. Gavumenti egenda kuwa buli muntu yenna nga bamaze okuzimba akatale k'Ekiyindi buli muntu bagenda muwa looka. Nze Mukasa Amaviri Museyeye ku lwa Bukedde TV.